tubalina abantu bangi tulina famire ng'omwana afumbirwa n'asigala waka omulenzi oba naaba ng'akyagenza okusoma okumaliza okusoma oba omulenzi yagenda bweru ng'alina ekyaliko asobole okutereeza ensawo ye oba omwana waffe ng'emyaka gibadde kiyite kale akuze ng'omubiri naye ng'emyaka gikyabulamuuko nga oba oliawo alina bye yatwandigadde okwongera okwetegereza nga bakyasoma ne tugamba nti nedda kabeere wano ewaka ng'ava ewaka n'agenda n'asoma naye singa baweerawo obwetaavu abaagalana bano ababiri okubeerako bonna nga twabata nga bali halaali bali mu mbeera entongole era nga omuwala akkirizibwa bulungi nnyo okuvaawo wano n'agenda oba over the weekend n'agendako ew'omwami we oluvannyuma omwami n'amuwerekerako n'amukomyawo n'akomawo ewaka paka ate bwe bateerewa ddala ne bagenda ne batandika amaka gaabwe mu butongole. Tukugamba ki nti omwana ono ow'obuwala olw'okuba nti ate ye Katonda yamutonda nga omubiri gwe gukula mangu omubiri gwe gubanja mangu omubiri gwe gubeera ne gwe gusikiriza abayitirivu obungi tugamba nti omwana ono okumutaasa oba oli awo asobole okuteeka ebirowoozo bye n'obwongo bwe ku bintu ebikulu mu bulamu bwe twanguwe tumuwe omuntu ekyo ensonga ye ey'okuba nga alina obwetaavu eri abasajja ebeere nga eyo tugisootinze aconcentratinge ku bitabo bye okirabye aconcentratinge bw'aba alina diploma gy'aliko agisome tusomye ebitabo bino mwana watu tulina bangi be twasoma nabo munnange ne babawasa nga bakyasoma nange ninayo era okusoma kwe nakola namala digiri yange naye naddamu era okusoma digiri ey'okubiri nga nsoma era akatabani kange ak'okubiri mwana watu nakazaala ndi kusoma busomesa so okufumbirwa kuno naddala nga tukuteeseteese bulungi abazaala abaana bano n'abantu bano betwagala bafumbiriganwe nga tubateeseteese bulungi tekuyina ngeri yonna gye kukosa mirimu mirala gyonna actually kuyamba nnyo omuntu okuba nga aconcentratinga kuyamba nnyo okuba nti ebirowoozo bino bitereera ne bivaamu okuwankawanka ne bivaamu okuyagga ne bivaamu okutunula wano ne wali ne bivaamu okwagala ate simanya kambeera eno natumanya ate ono yankyaye abaana bali mu masomero olwaleero abaana baffe mujjukire bayingiramu kusomooza kwa covid abaana baffe bangi they are grown up in school. We have adults in secondary school. We have adults in all level. Ng'omwana bambi akuze takyasobola kutereera mu kibiina n'asoma n'ayingiza so ng'ate mwana watu singa tuba tukitongozza kino no waliwo ensi ezimu nga bwe batyo bakitambuza wano mu Uganda tuyinza kuba nga twagala tukyagazise tukitunde nti abaana baffe basobolera ddala bulungi okubanga amanyikiddwa nti oyo Mrs. Gundi era nga n'amusomesa amanyi nti gwasomesa Mrs. ne batereera bulungi ne bamuyamba n'abeera ng'asobola okusoma ebitabo bwe ate n'adduka bulungi n'addayo ewaka n'ateekateeka ewaka we oba n'ateekerateekera omwami we oba oli awo singa tutunuulira ensonga ne tugitunuuliza kamera bwetyo tujja kuba tusobola okukendeeza ku buseegu obugenda maaso mu masomero gaffe obugenda maaso mu baana baffe abato baategedde ensonga z'okwegatta nga bakyali bato emibiri gyabwe gyakuze nnyo emitimbagano giri mu kulaga ebyo kati omwana n'abeera mu mbeera nga yakutawaana embeera yakutawaanyizibwa embeera yabutaconcentratinga oba yabuteetegereza ebyo byaliko